bannayuganda era Mukama yebazibwe. Bulijjo ntero bagamba nti buli muntu omulamu ateekwa okwebaza Mukama, era ekigambo Mukama yebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka, wabula buli akyassa omukka alina kwebaza Mukama kubanga tuwali mu magezi malala gatufuula balamu. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu. Okay, ekkubo lino lyolaba abalimanyi obulungi lyerimu ku kkubo, si lyerimu. Ekkubo lino lyolaba lyekkubo eriva ewa Pastor Alojja Bujingo oba eriva e Namayumba ewali amakage gye gasangibwa era gye tumusiŋŋaanye. Nga bwe ngenda okubanga nkunnyonnyola okuva ku ssaawa 6:7 ze twatuukiddeyo ate mpaka ssaawa ziri 11:4 ze tuvuddeyo. Mukama mulungi nti omusumba ayogedde buli kimu naye ng'abiisa mbwangu. Abamawulire babaddeyo bangi mu makage naye ebisinga okuba ebingi ze tusobola okuyita bites abamawulire babadde baagala okukwata zibadde teziriiwo olw'okuba nti ebikozesebwa bye balina okukozesa nga abamawulire bibadde byalekeddwa walako n'awali omusumba. Tusanzeeyo abasecurity ab'enjawulo oba ab'ebyokwerinda ab'enjawulo nga bonna bagezaako okubaako okunoonyereza okw'enkizo kwe bakola, era tukitegedde nti statement omusumba Alojja Bujingo agikoledde mu makage okusinziira byonna bye tusobodde okukuŋŋaanyiza. Mu bigambo bye bw'abadde ayogerako n'abamawulire abatonotono abasobodde okumutuukirira nga ffe, agambye nti omuntu eyafudde okiryalingamuko ku mpewo teyabadde mukuumi we era teyabadde driver we, wabula yabadde omu ku bakadde ab'ekkanisa. Kati nno ayongeddeko era n'ategeeza nti talina muntu n'omu gw'asongamu lunwe nti ye yabadde ayagala okumukuba amasasi oba ye yabadde amwagala nga mufu. So Pastor Bujingo akittaanyiza bulungi nti ab'ebyokwerinda bo nga bo bali kubanga bakola omulimu gwabwe mu kadde kano okulaba nga batuuka ku nkomekkerero ya bino byonna ekituufu bakizuule, ate naye mu kadde kano agaanye ab'amawulire okubaako ekibuuzo kye bamubuuza, era bwe tubuuziza ensonga lwaki tetulina kumubuuza kibuuzo kyonna ng'ab'amawulire, munna ng'akirambise bulungi bw'ategeezezza nti ate agenda kuba ataataaganya ab'ebyokwerinda bamaze okuba nga awa statement. So kiyinza okuleetawoko okubuusabuusa oluusi n'addamu statement etafaanagana ne gye yawadde babyakwerinda mu mawulire. So sayidi eyo bw'okitunuulira n'okiraba nga kituufu, abadde ayina okwewala ebibuuzo. Bannansi nkimanyi balina ebibuuzo bingi era buli alina ekibuuzo awulira ng'ayagala okufuna ku ansa ey'ekiki ekituufu kyaba ayagala okuwulira okuva mu omusumba mwennyini. Omanyi waliwo ebibuuzo bingi naye ate n'alina okubyanukula abaagala nga y'oyo bo gwe bagamba nti yasaanidde okuba nga ayanukula ekyo oli kyaba ayagala okufuna okuddibwamu kwakyo. Waliwo akatemerero okuva ku main road mpaka mu maka g'omusumba, and of course nabalaze ebyabadde ku crime scene oba obuzizi bw'emisango buno we bwazziddwa, era si wokka okuviira ddala ekiro
Amasasi we gavugidde updates obwedda nziba wansubira okubanga abeekumira ku Viki exclusive temuyina kati kye mubanja ssaawa zino kuba ketufunye omusumba nga ye kennyini yennyonnyolera atutuuse ku nkomekkerero ya byonna. Yes, sirinzeka ndi ne ttiimu y'abamawulire ennene emabega eyo omuli omu ku bamawulire asinga okutawaanya gwe bayita Simon owawandazi just ntaddeko kyaki mbadde nyina okubuulira abantu ensi babeewo nga okimanyi nga naawe saagala tukujjukire bwe tutyo nti tetwakwogerako ng'oli mulamu ssebo. Kale omugenzi ekyenjawulo kyakoze akumye ulya sorry munsonyiwe omusajja ono hanke embalasinga nnene muveeko tagambwako ye nannyini kkubo kaakati mbadde neetonda Pastor Bujingo baleese tenti awakaawe era bafumbye ekijjulo mu bigambo bye nakyakyogeddeko nti he is a living testimony essaawa zino okubaawo okuwa obujulizi n'okulaba ebyo ebyali baddewo nga taliiwo ng'olujja lwe balutaddemu tenti era n'abeerawo nga emanju ebbalibbali awo mu maka ge bakumyemu ebyoto bagenda maaso n'okufumba kyokka ebyo byonna nga abiraba talimbulamu bwansi. Omanyi batugamba bwofa mbu buli ekikolebwa oba okiraba. Simanyi oba Simon wali oziriseeko tuwa obujulizi ku nsonga wafa n'ozuukira emboozi y'onkusiba tewali munnamawulire ajja gikujjako kaakati byebyo bantu bange ndowooza tugende n'ekyo. Pastor Bujingo mulamu mpoziko okubaanukula ku kyebiwundu omusumba Bujingo ali fine mukutteko mu ngalo talina buvune talina bandage ne bandage mwalabye nga ali mu ddwaliro teriiko ku mikono. Yes, ndowooza ebyo musobola okuba abamativu nabyo bwe muba temuli bamativu n'ebyo ebibuuzo ebisinga ye kennyini ajja genda abiddamu mpola mpola naye essaawa zino byebyo bye tusobodde okuba nga tubasakira. Video giweka like information etuuke ku sekinoma ayagala ogiwuliriza n'ogiraba subscribinga ku mukutu Viki exclusive osobola okubeera nga ofuna latest updates latest information okuviira ddala mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda. Mubeere bulungi tusinkane mu updates eziddako mweraba bannayuganda era mukama yebazibwe. Bulijjo ntero bagamba nti buli muntu omulamu ateekwa okwebaza mukama era ekigambo mukama yebazibwe tekikozesebwa mulokole yekka wabula buli akyassa omukka alina kwebaza mukama kubanga tuwali mu magezi malala gatufuula balamu. Nsaba okutegeeza bannayuganda nti ndi mulamu. Twagudde mu bantu b'emmundu ne batukuba amasasi nga tulina omukadde w'ekkanisa. Omukadde w'ekkanisa teyalutonze wadde mu ddakiika ezazzeeko nasobodde okufunamu olungubanguba nenvuga emmotoka ne tugenda e Mulago nange gye nafunidde treatment. Nsaasira ab'ennyumba. Omukadde w'ekkanisa mwazaalibwa wadde twafuuka baluganda kuba mu Kristo tubeera baluganda era tukola ku nteekateeka ez'okuziika kugenda kubeera okwakulwa kutaano naye nga mbeebaza bannayuganda essala zammwe nkyali mulamu era egguliro lino ndikoze nga ndi mulamu. Treatment ngifunye sina walala bwenzijanjabiddwa okujjako mu ddwaliro lya gavumenti e Mulago era kyekyanzijjidde nti vuga ng'odda Mulago oluvannyuma lw'amasasi agabadde gawandagadde ku mmotoka. Katonda abampeera omukisa abakuume, Katonda akuume Uganda. Njala kwebaza abantu mwenna abazze e Namayumba okundaba omukulu Bala mu Balugahara gwendi naye wano Honorable Mawanda ow'oluganda ono basaaliza
n'abalala bangi nnyo lwakuba nti bano be bayimiridde mu kamera n'ennyumba ejjudde wabeeru wajjudde. Nfunye ku mukisa ogutali gwa bulijjo okulaba nga bateekawo tenti n'obutebe ng'awandibadde olumbe nti nafudde ne babireeta mbirabako nga babiteekawo. Nkyali mulamu, mbasabira obulamu n'omukisa, tewaliwo okwevuma 2024 n'ekisinga obukulu siyina muntu yenna gwe nsonga mu lumwe nti ayinza okuba nga yali emabega w'okukubwa kwange amasasi, naye omulabe setaani ye yakikoze, Katonda n'amuswaza. Nkyali mulamu kubanga mu maaso ga Mukama bye yantuma okukola tebinnaggwayo. Singa bibadde biweddeyo nandibadde nagenze, naye nkyaliwo. So tusaba abalina emitima bwe gityo kubanga mu Uganda sinze gubasoose okusindirira amasasi n'abalala bangi. Abalala baalugenda bakaawonawo ndowooza kati tubala batono. Jeno Katumba Wamala nange nebaza Mukama nti angasse ku abo bawadde second chance. Sina bigambo bingi byakwogera. Mukama bampeera omukisa kujjako muganda wange Balamu ng'alina kyagala kukyalabye. Twagala kusooka okwebaza Mukama Katonda ayakuwonyeza amasasi omusumba Bujingo. Amawulire gano we gattuseeko ffenna twenyamidde, era ku makya ga leero Mukama waffe General Muhoozi atulagidde tujje tuleete obubaka obukusaasira n'enju y'omugenzi omukadde w'ekkanisa yafudde, nti ali wamu nammwe, nti gyali ali ku mirimu gya gavumenti, naye wanaabanga akomyewo agenda kufuba okulaba nti akwegattako. Ate akusaasidde nnyo, ate neyeebaza ne Katonda nti abatemu babadde baagala kutta ggwe naye babadde baagala kulumya ye. So ye nga omuntu agamba nti yawonye okulumizibwa omutima omukwano gwe singa yavuddewo, nti era anyoleddwa nnyo okufa kwa omukadde w'ekkanisa. Ali wamu naawe era agamba nti ajja kusigala nga akwagala, era yeebaziza Mukama okukutaasa obulamu bwo. Byebyo. That's it. Tumaze. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15.